Kooti enkulu Mukono egobye okusaba kw'omubaka wa Uganda mu Burundi retired General Matayo Kyaligonza okw'okugoba ekibaluwa kibakuntumye ekyali kyayisibwa gye buvuddeko mu kooti ento. Omukungu ono n'abakuumi be babiri bavunaanibwa okudda ku musikale wa poliisi y'oku luguudo Sergeant Esther Namaganda ne bamutimpula olw'okubalemesa okukozesa oluguudo obubi. Ng'awa ensala ye ku nsonga eno, omuwaabi Jonathan Muwaganya gy'alabise nga tamatidde nayo, Madasa agamba nti talina nsonga emugaana kukkiriza balooya ba Kyaligonza okuggyayo okusaba kwe bagende bakutereeze. Court had adjourned to check the progress of the file to ascertain whether all parties had complied with the court schedule and indeed filed submissions. I have no reason whatsoever to refuse the applicants to withdraw their case. It is their case to prosecute. David Barondemu nga y'omu ku bawolereza General Kyaligonza ategeezezza nga kuno bwe kubadde okusaba kwabwe basobole okulongoosa mu mpaaba yaabwe. Eyimirize paka ng'omusango gutandise, paka ng'omusango guwedde, esooka eyimiriza kibakuntumye warrant of arrest. Eddako gye bayita temporary injunction eyimiririza ddala paka ng'omusango bamaze oguwulira wano mu kooti. Ono era ategeezezza nga bwe bategezangako kuwanvu ya fayiro wabula nga buli akwatibwako alina okugumiikiriza emitendera gya kooti n'oluvannyuma amazima n'obwenkanya biryoke biveeyo. Batunoonya bwenkanya nti ensonga ziveeyo mu bulambulukufu mu mateeka. Bw'oba osazeewo okuyingira kooti oteekwa okuguma ogendere mu mbeera za kooti nga bwe zitambula. Tojja kukozesa kooti olw'okuba oba onoonya okufuna obuganzi n'okumanyikana. Ebintu by'amateeka bibaamu obudde ate birimu obutego bulimu mukoona nti oteekwa okuguma. Ebyo nga bikyali awo, abafamire y'omugenzi Ronald Sebulime bawazeewaze minisita omubeezi w'ebyuma bikalimagezi era nga y'omubaka wa disitulikiti y'e Kayunga Aida Elioda Nantabe mu kkooti nga bamulumiriza okuba n'akukwate ku kufa kw'omuntu waabwe. Okuli Honorable Aida Elios Nantaba, Police Constable Opira Ronald, Police Constable Baganza Ronald ne Police Constable Cherotic Edward nga bonna okusinziira ku bujulizi bwe tuleese mu kkooti beetaba bateeberezebwa okuba nti beetaba mu kutta omugenzi Ronald Sebulime. Bano nga bakulembeddwa mu pulida waabwe Muwadanku Nnyingi baagala kkooti eyite Nantaba aleetebwe avunaanibwe ogw'obutemu saako n'okuwa poliisi amawulire ag'obulimba. Ne beekobaana ne bagattagatta obujulizi balimbe nti yabadde addukayo bamukubidde. Kyali kikolwa ekiraga omutima kye tuyita omutima omugenderevu. Muwadde agamba nti obujulizi bwe balina bulaga nti Aida saako ne basajja be balina ekkobaane era ng'amateeka bwe gatataliza basaanye bajje beewozeeko.